Ssaabaminisita Robina Nabbanja atongozza projekti y'amazzi ng'enebalirirwamu obuwumbi 4.5 eyisingiro bw'atyo n'agumya abaayo nga gavumenti bw'eri neeteefuteefu okusobola okubayamba. Projekti eno emanyiddwa nga Ruteete Kibebe Water Supply and Sanitation Scheme. Omukolo gw'okutongoza projekti y'amazzi emanyiddwa nga Ruteete Kibeba Water Supply and Sanitation Scheme gubadde ku kitebe eky'eggombolola y'Embeera mu disitulikiti y'Isingiro. Amazzi agatongozeddwa gagenda kuganyula abantu baswa mu mutwalo omulamba nga bali ku byalo 11 okuli n'ababundabunda mu nkambi y'e Nakivale. Projekti eno ebalirirwamu obuwumbi 4.5 ekoleddwa ekitongole ki Development Response and Displacement Impacts Project DRDIP mu bufunze wansi wa ofisi ya Ssaabaminisita. Ng'asinziira ku mukolo guno Ssaabaminisita ategeezezza nti pulezidenti yasuubiza abantu b'e Bukanga amazzi amayonjo era nti kati kituukiridde. Agamba kigendereddwamu okumalawo ebbula lyago erimaze ebbanga nga lizinya abantu mu kitundu kino Engera. Tulina omugisa ogw'okwenda omanye omugisa mbeho obugenda kusobola butakola ki. So Uganda tulina omugisa ogw'ekitiinisa President Yoweri Museveni ekyo Lwanga akakituwanga ekisembo. Project ero billion ina na milioni 5 4.5 billion. Esente zino tiziriza World Bank tukatunga loan mu ofisi ya Prime Minister. Sente za gavumenti. Ssentebe wa LC y'okutaano ey'Isingiro Aaron Turahi yeebazizza nnyo gavumenti olw'okubasembereza amazzi. Amaizi ago hati eshaaha egi contract ekabiire yatandikire. Contractor tukabe twamubwine ahindu kugambira hata yimba kora treatment plant na main pipeline erikuza mbarra kusimira okutereza eti project ya Dr. Deep konkani nsima ba district team ya technical team ya district water office leadership ya district erikwebemberwa governor Aaron haza bukanga mbali nendinzi kuwa kubulya uli munyambare wine rukundo no basa kwikereza ngubuzima kiro dekatiterega government munga. Abantu mu kabuga k'Embeera abamu ku bagenda okuganyulwa amazzi agatongozeddwa bagamba nti kati emirimu gya kubanguyira kuba gye buvudde ku babadde basoomozebwa okufuna amazzi amayonjo. Tubonaabona munonga zabizoba kabaga ebyondo obunabwe gatubura tutambula tukagatambuza mutwe tukagayeta kushikisiyana bukashanga gatabonire. Ismail Kasoha yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Nabino ngatali konfoofu. Omulabizi Luwalira yennyamidde olw'ettemu ly'emmundu erisusse. Twesaasira ffenna kubanga si kyomu.